security y'eggwanga Uganda tubassaamu ekitiibwa poliisi n'amagye naye amazima gali nti Alien Skin yeetaaga obwenkanya. Bwe kibanga ffe ng'abantu twasobola okulaba nti Palaso yalumba ewa Alien Skin n'ayonoona ebintu ewatali gamba nti yatuma baana ye kennyini ne yeetuukira, kyetaagisa kyo okukwata Palaso okusasulira byayonoona tugamba nti asibwe. Bwe kibanga ebyokusasula biganya aba alina okuvunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Naye amazima gali nti omusajja yagendewa Alien Skin. Alien Skin akubya ne security essimu yali asobola okuvayo ne balwanagana oluusi wandifuddewo n'omuntu naye olw'ensonga nti agoberera amateeka n'akubya ne poliisi essimu nti bannange ennumbiddwa ewange naye baddukidde wansi wabaawo ekintu kyonna ekyonooneka sinze owulira. Naye security ne mutavaayo kukwata Palaso kunnyonnyola lwaki yagenda maka go inayonoona ebintu byonna. Ebintu byayonooneka maka ga Alien Skin bingi era bya ssente nnyingi. Owate mwagala kukwata Palaso nga mumutya mukwate ssente mwezi wa Alien Skin azzeewo ebintu bye kuba yabikola n'amaanyi ge tewali kye baamuwa ku byonna ebyayonooneka. Nze ngamba nti gavumenti yawe mwandiviiriddeyo ne mulaga obwenkanya. Palaso tali waggulu w'amateeka. Palaso yayitibwa wa Kapiteni Mukula ne Alien Skin ndowooza nti ensonga Kapiteni azimaliriza era nga mmanyi nti Alien Skin agenda kufuna obwenkanya ekintu kyagaana. Mpozi nga yabufuna nga tetumanyi ne bwe kiba nga temusobola kukwata ssente ne mu Alien Skin kuzzaawo bintu byayonoonebwa ngera mwagala akozese ssente ezizze azzeewo ebintu bye yakolerera oli Palaso n'abeera n'ajjayonoona buli kimu kiba tekijja. Nze Palaso simuwalana naye amazima gali nti googerwe Alien Skin yeetaaga obwenkanya ge mazima matuufu kuba Palaso ebintu byayonoona si bya miliyoni mu babbiri ssente ezo nnyingi kyatwala obudde Alien Skin okukola ebintu ebyo. Bwe batafunye bwenkanya kiba kikyamunyusa security y'eggwanga ebeera nnafu eba tekoze kimala kuba obuvunaanyizibwa yabukola n'akubira poliisi nti ennumbiddwa wange ne bonoona ebintu naye bakkiridde wansi bwabaawo ekyonooneka sinze. Security we yandibadde esitukiramu n'ekwata Palaso nemugaa nti ssente bwe zeetaagisa okkiriyalinga ebintu byewakoze ki byewayonoonye n'ekigaanyi tebuba bwenkanya eggwanga liba lyekubidde kitegeeza nti Palaso ali waggulu w'amateeka. Wana Alien Skin yagenda bugenzi ku ddwaliro ne mu butambi teyalabikiramu mwamutwala luzira ne mumusiba nga ne mu butambi taliimu ne mumusiba. Palaso yalabika ne mu katambi ng'ayonoona nga n'okuyita ayita abave yakube temulina kyemukozeewo. Ze ngamba nti sikyandibadde kikolwa sigadde nze jobless billionaire omuwagizi wa President Museveni ng'ate omukulembeze wangaddako ye General Muhoozi naye nga mutereze mu nsonga ezo Alien Skin afuna obwenkanya. Waliwo protest eri mugenda maaso ku social media. Abaana abafangoni forest n'abawagizi ba Alien Skin bonna batandisewo protest ey'okubeera mbu Alien Skin ng'afuna justice. Bali mu kwekubira mulanga ku social media nga bakoola poliisi mbwebere nga ekwata Palaso asasule emmotoka ze yayonoona n'ebintu byonna bye yayonoona abeere nga abisasula. Ssente bw'aba tazirina ezo bisasula mbu Palaso akwatibwe avunaanibwe olw'ebyo byonna byonna abiyakola Alien Skin. Oba si ki mbu yo poliisi nga yo ne gavumenti ebikwate ebisasule eddaabirize emmotoka za Alien Skin n'ebyo byonna byonna Palaso bye yayonoona. Kakati protest ye ekyagendera ddala maaso naye n'abava ku ttiimu eri eya Palaso banukudde ttiimu ya Alien Skin. Kankuzanyira akatambi naye nga nkusaba subscribe nga atanaba n'atanalikinga video genda maaso biringa ogirayikinga. Justice for Alien Skin. Byenda babitambula. Justice for Alien Skin. Mboba agala obwenkanya kuki? Alien Skin ayagala obwenkanya kuki? Bwenkanya obwaki? Mwe mwerabidde nti bagenda bamenya abantu emba. Mwerabidde nti Alien Skin agenza akuwa abantu emba n'okubajjamu amanyo n'okubabbako amasimu. Mwabooza justice. Palaso kye yakola ne Alien Skin kyazenga akola abantu saako n'okubatta. Kati ekyo kyekiri mu kusabisa justice. Omuntu ayima waneeno ku social media neye wanane ku TV
nakuba n'essimu n'agamba nze enkuuka yonna nagikubye nabakubye amannyo nababyeko amasimu oyo wera gwe musabira justice basiru mmwe muli basiru tubeesonyiwe kati ate yefe abandi badde basaba justice for Palaso sub Palaso ate mwe basaba justice muli basiru Alien Skin yagena nakuba abasawo yayina okuvunaanibwa omusango ogw'amaanyi ennyo nga n'essaawa olwaleero ebisunzo tetumanyi na gye biri naye olw'okuba yali olw'okuba asapootinga gavumenti eno eriko jjukira omuzi w'emisango oba omuzi w'ebikolobero byonna byonna ebimenya amateeka waba wagira gavumenti yo tesobola mukwatako lwaki abasobola ogiguzisa mission ezo zeraba nga yo tesobola naye ng'ate basobola oyitira mu muntu alina ekifaananyi oba omuntu alabikira mu kifaananyi eky'omuyaaye yenna kati musaba justice eyaki Alien Skin essaawa zino singa ali mu kkomera temwalaba owa security gwe yakuba n'awogola embaga n'amannyo eno seeti yonna eyo waggulu temuli batta omuvubuka gwe bayita Joram mu kikomera ne bagambwa emmotoka emukoonye mwalabako poliisi ng'egenza okukola okunoonyereza ewuwe lwaki muzzi wa misango naye olw'okuba nti asapootinga gavumenti eno eriko ey'abatemu yo teyinza mmukwatako lwaki agizanyira missions ezimu oyo era gwe musabira justice nkugambye omulenzi yajja wano n'agamba nze nakubye enkuuka nnamba ate tebannaba ngenda nakubongera ate ffenna twakiraba polisi yayogerako byogere n'ebirekaawo kakati mwe bwanamu bafango ne musaba justice eyaki abuterevu nnyo nsonga zikyali za Alien Skin ne Palaso azikute wansi ne waggulu kakati nno tiimu Alien Skin abatandise campaign ey'okubeera nga amwanatu basaba justice basabira Alien Skin justice bo bagamba poliisi tesavinze Alien Skin justice nti okuva Palaso lwe yagenda bwatyo nayonoona ebintu ewa Alien Skin poliisi esirise busirisi poliisi tefuddeeyo kyokka ng'ate eyazza emisango Palaso mbwali mu kulya butaala atambula ave n'addeeri ne ku bivulu eby'enjawulo mbu bamulaba ate nga ku bivulu ebyo tavaawo nga tayimbye ku Alien Skin kwegamba Palaso kimu bibiri ku siteegi kw'abali mu kuyimbira ng'akasukirayoko ku Alien Skin obugambo ekitayisizza bulungi bafango soldiers era mbu bali mu kuŋŋaanya ddoboozi babeere nga bakwataganira wamu balabe nga bayitira ku social media babeere nga bafuna obwenkanya bafunire CEO waabwe Alien Skin obwenkanya era ndowooza protests mwatandise dde okubeera nga muziraba ziyitingana ku social media nga bavaayo babeera bali mu kubeera balwanirira Alien Skin mbu poliisi ensonga eziyingiremu Palaso akwatibwe either asasule bye yayonoona oba asibibwe avunaanibwe olw'ebyo bye yayonoona ewa Alien Skin kakati nno nga bw'olabye akatambi akakavaako ne ttiimu eya Palaso nabo bavuddeyo ne babeera nga baanukula Alien Skin era nga bamutegeezezza nti ekyamazima talina justice gye yeetaaga kubanga alisa munne ekitala naye bw'atyo alina kubeera nga mwanatu afa ekitala kubanga mbwe fujjo Alien Skin ye yalitandika era Alien Skin mwamulaba byonna gye byatandikira azinga ayisa mu bantu ab'enjawulo eggaali nga kwotadde n'okubeera nga abakuba nga kogase n'abasawo ba Nsambya Hospital be yasembayo okubeera nga akuba bw'atyo ne bamusiba ate oluvannyuma ne bamuta ekitaayisa bulungi abantu abamu nga bagamba ddala n'okuba abasawo bw'otyo abasawo ababeezezaawo obulamu bw'abantu bangi n'obakuba bw'otyo ate oluvannyuma ne bakuwa beyiro ekyamazima abantu abamu balaba nga kyali tekyetaagisa baali bagamba Alien Skin yali asaana n'asibibwayokko ne ku bbanga erisukka mu eryo lye baakola ki erisukka mu eryo munnanga ate lye baamusiba kakati bategeezezza ne bagamba nti ekyamazima Alien Skin yandibadde tasaba justice kubanga abantu banyigirizza naye bangi nnyo nga bw'okiwulira nti
anyigiriza abantu bangi nnyo, bakubye abantu bangi nnyo ne munkuuka nti mwabiraba, ne munkuuka abantu bangi nnyo bakubibwa, ate nga abaabakubwa kyategerekeka nti bali bantu ba Alien Skin oba Alien Skin be yajja nabo be bakuba abantu munkuuka, ate nga ne Alien Skin yennyini yeewaako obujulizi. Yagamba olaba bakuba nkuuka namba gwe ng'oleeta famire y'enkerebwe. Kati ekyo kyokka yeewaako obujulizi obwakakasiza ddala nti ddala bakuba abantu mu nkuuka. Kwegamba ze akola effujjo ery'enjawulo, naye ate ku luno ali mu kusaba justice kyokka nga ye yabitandika. Effujjo lyonna ye yalitandika, byonna byakoze biyitirivu, so abantu bagamba tasaanidde kubeera nga asaba justice kuba byakoze bingi. Ebikolobero byakoze ku bantu bingi nnyo nga bw'okiwulira. So ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Abakulu bo aba Alien Skin bali mugenda maaso n'okubeera nga basaba justice. Kyokka ku side eya Palaso bo bategeeza ate wali justice Alien Skin gye yeetaaga kubanga akoze effujjo erimala, era Palaso bamulaba nga muzira nti yagezaako okubeera ng'ateeka Alien Skin mu line, nti yatereza Alien Skin mu line n'ategeera nti bulijjo amanya alina effujjo, naye ate waliyo abakozi b'effujjo abamusingako era nga bo bali ku level ndala mu kola effujjo, era nga abo si balala ye Palaso ne gaali eyamuyambako okubeera nga bakola effujjo ewa Alien Skin. So embeera yo bwetyo bwekyayimiridde. Katulabe wa gye binaggwera, katulabe oba ttiimu Alien Skin banabeera successful ne campaign eno gye batandise ey'okunoonyeza Alien Skin justice. Katulinde tulabe wa gye binaggwera. Updates zonna tujja beera nga atuzikutuusaako butereevu. Nkusaba subscribe nga atanaba, nawe atana likinga video eno. Kale mubeere bulungi, amweraba.